sonso kulaba balenze nja batusaka kazindaalo buli omu alijja kamuleetera Hajjat sonso kulaba amanya ng'ogyoviridde n'ebitiibwa byo baneewanamu abantu ab'ebitiibwa ebireka ebyenjawulo ba Hajjat sonso Sister Hajjat Kruthum. Wow, ça bien. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sister Hajjat Kruthum. Kana nkogereko wagguluko tusobole okuwuliziganya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanya yange zina kasita alima amesisa kubajja tusabye nnyo okulaba tusanyuse nnyo okulaba waaw tusabye nnyo okulaba banaye tusabye okulaba omuwala nesinga bigatako akamugezi kaleero erinnya lyange Saala Kusande ndi mutuuze w'Amatuga ndi wano ku lwa Hajjat Kruthum from the Rotary Club of Kampala Kawempe gyali Mmenga. Banange mulirize ekyo tusabye nnyo okulaba okitegeera abantu abali wano bonna bazito bonna babbe otegedde awo n'abasawo wewe yali banange mulirizaawo mukama ng'ongere byose okitegeera banange alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kibangambye kiri wano olabanga entandikwa ey'abantu bano bali wano saba Allah awe omusinga amannya gange Abdulawo Ombi beera Nansana Nalugule nze wano owa mukwano gwange Hajjat Kruthum mukyalo oyo wakubulizi kubanga nze sikyali muba maseeka oba sikyali mu bantu bagamba nti leeta ebbaluwa y'omufu nti abadde asaalirawa buli muzikiti nkola ki era manyiddwa abafu bantu tubaziika ne bagamba nti tebatalina ki kuba tewali bbaluwa tebagenda mukola ki ekyo ekitinda kikola ki tekifamundisheere Hajjat muwaako obujulizi bwensaalira ewandegeya mulamu obwe bujulizi obusinga munsi tusabye nnyo okulaba sheekh Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya gange ntuwa hajja badru anyi nikupota Emirates kwa mkudo olwaleero muganda w'omugole era nsanyuse nnyo okubalaba Nabi Masaud Alwaya gemanya gange mba mu kitunzi nga ndi maama w'abalungi bano abali wano nange mwena mwena abazzi wano banange tusanyuse nnyo okubalaba mwebale kujja mwebale kutwagala mwebale kwagala Kruthum aba Allah omulungi ow'ekisa ababe kye musinga okwagala abaliize enfuna yammwe buli kimu Allah atwale bulungi abetulinda esaala ya seeka agenda okugituwa
Mama Amina. Abooluganda mwebale okwagala Dr. Kruthum. Amannya nze Lujja Sulaiman era nga nze namawulire wa Dr. Kruthum omutongole. Nze namawulire omutongole era nga nze eyalaga omwami officially nti omwami waffe ayingidde mu kibuga officially. So era tugenda mulaga neera. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya gange mpitibwa Hajjat Aisha Lubega era nga nze senga w'omugole olwaleero. Nsanyuse nnyo okubalabako, ntuza okwetonda nti nno olw'ebigwa bitwalaze tuseemu lenti naye nze nalibadde mbaniriza nsaba kisonyiwo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kankati banna tuyingire tuyimbe ekitiibwa kya Buganda. Sonyiwe mukatono. Kakati tusalasie atuwekula. Kaseera kano tugenda kusaba naye okusinziira ku mukolo guno nga bwe guli tulinda kusoma ebigambo bino nga tunabimanyi sinoonyamu akagamba ihidina siraata eze njivuunula ebbiwe bekoze ati ebeewedde badde nsaba tugende n'ekyo tujja kwongerezako akatonotono okulaba nga edduwa ekola ki kubanga bwe tuli wano fedda tetuli banzikirizeemu naye sabye tugende n'ekyo. A'udhu billahi minash shaitani rrajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا من سيئات أعمالنا. ربنا ظلمنا أنفسنا من سيئات أعمالنا. ربي زدنا علما وارزقني فهما. اللهم تقبل صلاتنا. اللهم تقبل صلاتنا. ربنا ظلمنا أنفسنا من سيئات أعمالنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Wali wano ebibalo gyonna giri wano yenna ayogera kinaaleka kinganze katwongera okuwuliriza n'omulala. Alumba Muhammad erinnya ne mwanyina Hajjat Kruthum Muzaata. Kalo banatusanya nnyo okulaba kakati nno nze nabannange anti ssanyu temutya nti kantolooza ajja kunkwata era omukola abadde awokakamba ati kantolooza ajja kunkwata bannange ate tebakiyitiriwa
akazindaalo kasookedde gy'oli buli omu ayogera ekyamuleese ku bakulu amanya gange nze Hajjiranga nazze ku sapotinga mukwano gwange akazindaalo keŋŋambye wakuba obadde oyogera naye ndowooza kankasookeze era kankasookeze obanve muno obanzire muno obanve muno obanzire muno tukole tutya bannange tukasookezeewo akazindaalo se buli omu ekyamuleese ffenna tukimanyi wekuba akazindaalo ng'ogamba kuwakulu nzize nzitowa bwenti awo Ndi musanyufu okubeera wano mu kiseera kino. Ndi musanyufu nnyo okubeera wano lwa mukwano gwange. Nti omukyalo ono yabadde alina okwogera ku sayidi yange naye ka neeyogerere. Nti omukyalo ono tuzze kubeerawo mu mbeera yonna. Naye bwe yaleeta ekirowoozo kino n'agamba mbu atuusizza okubanga agenda kwanjula omuntu we mu butongole ng'ate eddiini Busiraamu ewa omukisa omulungi yagumuwa idda yagwako dda buli kimu nga bw'akyagala era omukolo gwa ssanyu temuliimu nsobi yonna eri wano gyakola. Nsaba Allah ateekemu okwanjulukuka buli kimu ekigenda mu maaso paka ku lunaku lw'omukolo n'atuuka. obukalo Hajjat Kruthum nzize wano obali wano w'omumanyi wekka naye bwe nawulidde eddoboozi olw'ekintu kino nagambye oba waliwo ki nja kutuuka ku mukolo ogwo era mbeeko kyempaayo ng'okwo kwe kitandika ate nja kubeerawo paka omukolo egunaakola ki egunaggwa. Nze mbeera mu bintu nga bino sibivaamu. Waliwo omwana omulala awo akola ku Spaka TV Remy mumumanyi yajja ewange nga tubonaabona naye omukolo nagwo twakoze eki twagumala kati naguno tujja kugumala inshallah mu mbeera yonna. Era bwe mbadde nzija wano nzize wano kubanga yentandikwa naye nja kubeerawo paka kisekola ki nzize n'akakadde kamu akasente. Ozibalemu akasente zezo. banange obukalo twongere obukalo Maama w'abaana wange wano nga ndi musanyufu era nsaba n'abali wano mwenna mbeere basanyufu kubanga omukolo gwe tulimu si gwa halaali. Omukolo gwe tulimu essaawa eno omukolo gwa halaali waddala. Obusiraamu bukola ki? Bukuwa enkola eyo era nammwe abaliwo nsaba tutambule ng'omukolo bwe gukola ki? Bwe gutambula insha Allah tujja kuba munneeyongera okuntegeera mpola mpola. Amannya gange nze Sheikh Abdallah Kuuf Kivumbi. Ku sayidi yaffe eri yabanga Deborah Sebo Sheikh wadde amafuta ga mitwalo 10 okuzeeyo. Twine ekigambo tukikozesa barakallahu fiik weebale kusiima omukolo okoleddwa. Nze nazze wano nga nazze lwa ssanyu sazze wano nga nze mukolo gwaki naye neebazizza nnyo okuba nti naawe okoze eki osiimye. Saba Allah
akuwe ekirungi gy'oyagala mu birungi. Olabungendako naye oba omukolo guno omulungi ennyo ffe Kruthum gy'akiika tujja kutoola kitole naye nga nze individual. Wali awandi Mtwala asatu mu mwezi guno bandande obugalo yakagona inshallah wakazingala kakiri wendiwa luleesa obuzibu kigamba kya lulimi omwana yakayimba kayimba ako omwana yayimba tikigambo kya lulimi naye ate gundi tekimulemesa gwayagala obugalo omwana ow'eriiso ajja mama notinaawe kakati bannange nze kyaliwo n'akazindaalo kano ffenna bagenda twakudde mukolo amagulu yatwaniriza nangamagenda lodge naye mumbeera na tujja kuba tumuwagira era nesejjagenda kwemutuukako nga mukama yawaffe obugalo. Ekiseera kino tuli mu kweyama oba kuwa pulojekiti zaffe kulwa mukolo gwaffe ogwa muganda gwaffe ogwa mukwano gwaffe ogwa mwannyinaffe ogwa muwala waffe mu ngeri yaffe yonna alina gyetukola ki gyetumuyitamu. Bannange tusaba ekintu kino tukitambuze n'amaanyi tuleke kumumala musu abali wano ffe beebo bennyini beyeekakasa awatali mulala ti gwetukola ki gwetulinda. Bannange mu kaseera kano njala kutwala omukisa okugamba bannange bannyinaze baganda bange kuba tubantu babiri mwami namuki namukyala tutandike okweyama abalina kakashi tukakole ki katole tutandike okusasula ku bintu byaffe ebyomukolo nga wetubimanyi twetuba tutandika omukolo gwaffe tubeera n'ebintu ogeza tubeera n'eddiko tubeera n'emmere so all those items need what money. Let's try to contribute, let's try to pledge. Winatandikira wano mpolampola mami alina we yatandikidde nakonako nange kinywana wenkusola ku mukwano tobuuka era tutambule mpolampola alla bwabeeredde agenda kufuna n'ekirabo womanya nti ntandikiddeku kwe ng'omanya nti alla ageredde n'ekirabo ogenda kukifuna inshaallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Manya gange nze Abdul Hakim Kasule Boko ndi mwanyina wa Hajjat Kruthum. The pledge yange yabiya mutano. Shanda bulungi essaawa zino nina genziruka
waliwo bakayisa likudde wabananyina we likudde tonneekanga elikudde bannange yarabbi inshaallah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Erinnya Senninde Abdu mbawalini Makerere wano Banda Zone. Hajjat neeyamye okufunira emitwalo 10. Kusaba Allah amusobozese akusindikira inshaallah. Essaawa eyo tugendewo omuntu omulala bannange. Hajjat. Assalamu warahmatullahi. Manya agange namuterijjanaati ambeera bwayise Hajjat mwagala nnyo kuba yatuwa basare abaana be bwayise temulowooza nti basare nekulu basare essomero lye liri Nkoowe baliyita Anwar. Hajjat ono muzaddewo Shirat ono muzaddewo pasitamu bagizaako bulyaja kujja pasitamu abazadde tuza tuli baana 30 ali wano ng'agala basari okubeera madamu Shirat namusindi kiwangi naawe mukufulu basari. Hajjat abazadde twakuwa ensawo z'obumonde 2 inshaallah omukola gubaka gwakyangu okubuulira ng'obumonde butuuka engo. Hajjat Kruthum akumisiriza bye. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Halimu wetaaga takbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allah. Bannange Halima. Legi yange igenda kuba yabakadde 2. Mukwanjula akasiki n'okwanjula amatooke gebayita amatooke wulira emmere oba bameka oba bali babameka oba motoka meka maama wenyewe. Buganda tulina kuyisa lugaayu mukuluwo kati waliwo ekitonde kya Allah mundaba ndimulebeku nga we mundaba simanyi kukola sina kukola naye nina bebbi haji wange haji badundawula engambye nti olutwala kati nze ngenda kukuyigira akakadde k'ensimbi nga we mukuluwo ku lwange Kuliko banange obugalo nga bajjayo ssente be nga tukuba mu bugalo ezo banange obugalo ezo zaabuliwo naye nga ngenda kuleeta ssente mu butongole era Hajjat oba naalaba gwe obeera tunaabayita bonna ngenda leeta ssente mu butongole ezaddala inshaallah naye ng'ate ekisinga obukulu ngenda laga omukolo
eyo kamera okulaga omukolo omukadde 10 bonna buwaddeyo dda balina ekisinga ekyo kale nga naziwezeeta salamu alaikum nja kwogera mwenna nja beebaza n'essaawa zino mbadde nsaba twebaze Sheikh ate tumusiibule kubanga bambi alina omukolo omulala. Seeko ono abangi temumulabangako naye seeko ono Sheikh Abdallah Kivumbi omu ku baseeka abatono nnyo abalina emitima emirungi. Wallahi Sheikh yannoonyanga ebizibu nali simumanyi nga mwenna emumanyi nti nali gayintozi nga simanyi the world. Nangamba Hajjati nsama alaikum naneyanjulira nangamba Hajjati nsaba omu ku batono bakwano ba Allah asobola okusomera edduwa Allah n'agikkiriza. Nsaba nkusomera edduwa Allah buli kimu nga wokyagala ajja kituukiriza. Era seeka mwina bana ekyo mugamba seeka webale nnyo webalire ddala bana tusaba Allah akuwangaaze oyongere okubeera nga okola omulimu omulungi eri abantu abalala bonna kubanga abantu bangi balina challenges naye nga tebamanyi kyakukola ate ensi yayonoonese abantu balowooza bintu bya shiriki abantu balowooza kwewabutwa neseka webale nnyo webalire ddala ate bannenge baseeka abasinga tebava mu kazi tebagwa kasawo neseka ze bambi n'atuteramu ne ssente mu mukolo gwaffe bannanga omuntu seka akukwatira akakadde mu Uganda wano bannange wali mukyabye yali mugenzi yekka tasaanyika kyekwebale nnyo ebaleedera toba Allah ko obulamu obulungi akulizawo byonna saba omukwana akutukumire nga seka omukyalaffe era nsaba akutambuza ebirungi yonna gyolaga. Assalamu alaikum warahmatullah. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Sibana Hajjati ebigambo bino byogera ku buwombeefu. Tituli mu ggwanga erifuuse eryokuba nti buli muntu yeefuula nti mumanyi ekirala abalala beeyita bannabbi abalala beeyita bamaseeka bawonya abantu naye omuntu ali wano ndaba kwa wallahi gwolina okwesabira teri muntu agenda kukusabira amanyi bizibu okusinga ggwe naye nze nkulambika nti oyinza okuba tomanyi bebakola ki bwe basaba era nenkugamba oba musiraamu soma boodi gwe eddagala gwe kikolo ate gwe eddagala gwe wennyini gwolina okukola ki naye abantu tebamanyi basaba batya omuntu asobola okufuna ebizibu era nze Allah oba omutuddemu naye Allah buliba ofuna ekizibu gwe oba omanyi naye